byonna bijjemu ebyo byonna bijjemu ebyo buli kimu ku kimu wano wansi. Ekitundu ky'e Kawempe ne tukwata omusajja yeyita Dr. Ashraf Rashid Lukwago. Ono tubadde tumunoonyerezako nga tukwatagana ne poliisi ekitongole kyaffe ekikesi. Twafuna information nti ono agamba nti ayoza omusaayi ng'akozesa eddagala lyayita erya nacho. Naye bw'otunula ku ebibadde bitambula ku mikutu ng'akyajinga sente empitirivu nga doozi esembayo agamba nti okwoza omusaayi akujjako miliyoni 7.8 era etandikirako ndowooza eri miliyoni nga 4 n'okweyongerako. Ekya sente si kyekizibu, naye ebyakozesa eddagala lyakozesa lye tubadde twagala okumanya ani yalikiriza, alikozesa atya, ani yamuwa obuyinza, kubanga ffe nga National Drug Authority tatuleeterangako eddagala lyonna era tukakasa nti eddagala eryo lyako. Era twagezaako okumukwata wekisibiri eziweddeko n'agezaako n'adduka, naye aba intelligence baffe bamubaddeko era olwaleero agudde mu kitimba kyaffe. Bwe twasindise omu ku bakessi baffe n'ajja ng'omulwadde era n'amuggyako esente empitirivu okumuwa doozi esooka. Bwe tuyingidde wano nga bwe mulabye tumusanze era ng'ali mu kaluumu ke ayina ekooti musawo nga bwe bagambye ennaku zino, naye okugezaako okusaakinga tumusanze ng'ayina ebikebe bingi nnyo by'eddagala eby'ekizungu. Erimu nga ddagala eritakirizibwa kubeera okuweebwa abantu nga toyina endagiriro y'omusawo mukugu. Walimu lino lya China clearly ligamba it is a sexual enhancement. Kati bino bye batabula mu biragaragara bagamba nti bakoze habo. Bino bw'obiraba male boosters, wabaddemu ne za taldalfil. These are what we commonly call Viagra. Bino bye bakwata ne batabula era badde akozeeyo akantu kayita musiba engine ng'agamba kali 100% nakyo. Tuvuddeeko emabega nga tukubiriza Bannayuganda okubeera abeegendereza. Ayina eddagala lya sukaali, ayina zino antibiotics, kwegamba eringa pharmacy. Zonna ebingi byonna empty boxes, kitegeeza nti eddagala eryo amaze okulimikisinga byonna. Tujeyo samples tugenda kuzirwaninga mu laboratory yaffe, naye waliwo ebiteetaaga n'okulwaninga kubanga zino circuits oziraba nti sure these are all sex boosters, conventional medicine byonna. Tusanze za taldalfil oba abangi ze bayita za Viagra, empties nyingi. Tugenda kumutwala ku police ye ne bane be tusanze nga bakola wano nga bajanjaba abantu mu bukyamu. Government egenda kumugulako omusango okwefuula kyatali, okuteeka obulamu bwa Bannayuganda ku high risk nga abawa bino, kubanga bino bw'obikwata n'obimikisinga mu biragaragara bya habo oba oleeta drug to drug reaction, toxicity eri muno nka. Era ensonga lwaki olaba abantu balwala ebibumba zino ekookolo z'oli zetulaba nga ziri ku rise. Ogwaffe tulwanyisa abakozesa eddagala ly'ekinansi. National Drug Authority yakakkiriza types z'eddagala ly'ekina erikolebwa wano erisooka mu products 2.
waliwo emitendero gye tulina okuyitamu kulaba nti eddagala eryo lirungi terigenda kutuusa abannayuganda ku risks. Abannayuganda balina okukimanya nti eddagala oba lya habo oba lya kizungu bwe liba nga tiriise mu mitendero liyinza okukuleetako obulabe ku bulamu bwo, era tebabalimba nti eddagala lya habo lyo nti lyo tiriiko obulabe. Bw'okozesa bubi, bwewanga balikoze bubi nalyo liyinza okuleetera obulabe. Mwalabye eri ayina toilet eri open naye agifuula store y'eddagala ezimu ziri mu jerikani mu toilet. Kati nobwe liba lirungi n'olitereka bubi lijja kukuleetera obulabe, lijja kutuusako obulabe. Bino si byakulwanyisa abantu abakola eddagala ly'ekinansi, naye twagala eno industry tugistreamlining tugyemu abeeyiiya nga bano, kubanga ekitongole kya National Drug Authority kikyokka ekisobola okukkiriza omuntu okuyingira mu by'okukola eddagala n'alitunda. Si bino ebyokugamba nti nze ndi wa association nga bw'omuwulidde ng'abalimba ntali mu association eno. Ezo associations zakwegatta ziringa nigina tiziwa license ya kukola eddagala. Akkiriza okukola eddagala n'okulitunda National Drug Authority yokka mu Uganda. Alhamdulillah kino okugamba kino kyonna okubeerawo Allah ayina ensonga lwaki akireze. Alhamdulillah amazima gajja kuvaayo, ensi emanya amazima. Bwinako omulwadde endazi wano nga komplaninga nti wamudde eddagala effu nti waliwo eddagala eryamulwaziza waali no complain for all oluvannyuma lw'emyaka 25 plus. Kali nagamba alhamdulillah n'amazima gajja kuvaayo. Sina kirala. Abantu baguze eddagala lya siriimu. Eddagala lya siriimu? Ngani gwe naliguze eddagala lya siriimu? Ati walizeeyo omuntu n'omwadde eddagala lya siriimu. Kati okujanjaba. Tebazze wano kubuuza byenzijanjaba, bazze wano okukola check-up. Ate n'engeri gye bazzeemu bazze n'amasirikale bazze bakambwe nnyo nga ninga eyassa omuntu azifuti wano waafiiriddewo omuntu. Bazze bakambwe bayitibwa subhanallah nga ninga yazze omusango. Eddagala erimu balijje mu ttooyi. Teri ddagala liri mu ttooyi. Kali kwolaba wali eddagala tugenda okutwala okukeberebwa lisookerwawo kyekitongole kitugamba then netulitwale netulikaligende nerikeberebwa. Eddagala litundibwa liri wali tugende enkulage wera woolabye. Nedda sebere si ddagala. Naye eddagala liriraanye n'ettooyi. Sitowa y'eddagala eri kumpi n'ettooyi. Edde ne si sitowa ya ddagala. Eddagala liri wali. Ate libadde wazata. Annabanyonnyodde era. Nagayogamya alhamdulillah nabanyonnyodde. Tusooka ntereka wano eddagala netwala ligenda kumala kiseera ki okuwangaala obuwangaazi bwalyo. Nga terifu eddagala lyonna liri wali mwasoose okukwata wali. Naye nga byonna alhamdulillah. Allah yasinga okumanya simanyi. Nduli kigenda mu maaso kyolaba wano Drug Authority yazze n'ekyekinga wano kino wadde abantu eddagala lya siriimu n'ensonga endala naye alhamdulillah amazima gajja kukola ki gajja kuvaayo. Guno mulimu gumazeemu emyaka 25 plus. I bet nayo nkakasa bw'oleeta nkomplainingako yenna nti yafunye ekizibu ku ddagala lyaffe ogamba siriiwo nti ndiwo okutta bantu ndiwo okusavinga life era kyekyalo kyetukuba to save people's life. Siri wano kutemula bantu goyinza okiriza nti 20 years plus mbadde nzita bantu dozaamu bimanga mbaddewo 20 years. Ebbaluwa zizino ebbaluwa nzikulaze zonna zizino n'endala zizinzikulaze era ngamba alhamdulillah Allah yasinga okumanya kimputegeeza enkolagana yaffe nabo tennaba kubeera straight kyendowooza kubanga tulina ebitongole ebitutwala ffe nabo era weebiri tuli anda ebitongole ebyo. Kitongole ekyekikkiriza okukola eddagala nga tulina olukusa kuva mu National Drug Authority. Ekitongole kyokka ekya gavumenti ekikkirizibwa